Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mujebale ko baganda bange wonna wangali okubeera nga otulaba. Yenze Sakozi Farouk ndi wano ku Lish Resort Hotel wane Kisasu. Ndine muganda wange Nyanzi ow'Embogo, taata wa Felista'S the superstar. Okitegera twaleta emboozi ya mama wa Felista nannyonnyola byannyonnyolaawo n'atubuulira obuzibu bw'ayitamu essaawa zino. Omwana talina mpisa, yagala 20% n'ebirala ebiringa ebyo. So nengamba kanoonye ku caretaker oba taata w'omwana ali mu control, ali omuntu ali omwana engalo zaalimu entuufu, tubeere nga twogerako naye because abantu bano bombi mbamanyi, Felista mumanyi, Nyanzi mumanyi, n'oli mukyala mumanyi kakatonotono. So nga twagala tutegeere kyekituufu ekigenda mu maaso. Nkulu Nyanzi, nkulamusizza. Nkulamusizza sana. Soka weyanjule bulungi tutandike. Abalayi ba Gospel Live balamusizzaako. So muganda wange njagala otangalize abantu abalabye story eno, obatangaaze mu nkola ennungi, nga toli mukambwe, nga toli munyiivu, onnyonnyole ekituufu kyekigenda mu maaso. Wabirabye byo? Nabirabye. Otyo. Nabirabye. Nga bongambye nti nkozese obukakamu. Ekyo kambwala. Buyinza okunnema ekyamazima kuba mu butuufu ebintu biri so embarrassing, ate biri unexpected kuba nadde sikisuubira ekyo kintu kubeera bwe kityo. So ekyasinza okunnuma ennyo oyo mukyalo ogamba nti nno omwana byonna byonna bye yayogedde, ogamba nti omwana oyo talina mpisa, nti omwana oyo amuyisaamu amaaso amuvuma. Kati tusooke tugende mpola Nyanzi. Omwana ono omufuna otya okubeera naye? Bannange eyo story olaba Faruku saagala gigendamu kuba singa ngendamu eyo story nalo tagenda kufuna mirembe eri bafaani be bw'abanga alina bafaani be gye bali. Naye singa ngezaako okubannyonnyola story eyo story sigenda gibagamba, eyo story sigenda gibagamba. Gwe jjasi obanga oli eyo ng'oli muzadde naddala abakazi nabalabye nga banvuma ku peegi yo, gwe weebuuze lwaki nasobola okuggyako omukazi oyo ne muggyako omwana ng'omwana oyo tannaweza myaka 7. Gwoza lwaki? Gwe oba oli mukazi ng'oli awo ovuma, weebuuze lwaki nze nabeera na succeeding oyo omukazi omuggyako omwana nga ate omwana yali below 7 years. Waliwo ensonga nga yasimba, naye nze kyenkuwidde oyo omukazi saagala muswaza kuba nze simulinaako bad mind. Nzize wano ne nkugamba mama ffe nze simulinaako bad mind neegi. Siina nze bad mind gye muteekako kubanga ekisooka nze yanzaalira omwana ate nanzaalira superstar, so simulinaako buzibu. Tuba twayawukana, abantu bangi baawukanye bangi. So gwe weebuuza ekintu kimu, najjako nti oyo omukazi oyo omwana mbadde naye okuva nga ali mu P1 kati wuyo ali mu P7 kuva P1 nga nze ali naye. Naye gwe weebuuze ensonga ki esobola okuggisaako omwana wo oba ng'oli mukyala ng'oli eyo naawe n'okkiriza nti omwana agende. Waliwo ensonga muganda era kuba nze kugambye ebyo ebintu ate singa tunaabiddamu tajja funa na mirembe mu bantu, wabula tubireke tugende ku biriwo. Kuba ffe tubadde tumanyi nti wamugjayo ng'omwana afuuse ensonga ng'afuuse superstar. Ani akusesa oyo omwana ambadde naye nga yakamala P1 nga yakamala top P1 agisomedde wange mpaka kati wali mu P7 nga maama we waali. Naye gwolowooza gwe Faruku olowooza nsonga ki esobola okuggisaako omwana naddala abakawo omanyi abakazi engeri gye baagalamu abaana okitege. So ensonga ebeerawo naye lwakuba olizavinga n'ogamba munnange kamuleke kubanga talina musango nnyo gwe yakola okuzaala omwana wange. So biri tubireke. Bw'anaayagala ate okuddamu eyo ango muganda wange ate eyo ango onfu nnyo ku sayidi ye kuba gwe weebuuze na succeedinga nti oyo omwana omukubeera nga nzaali naye. Kuba agamba nti omwana mwateesa ogenda omukuze naye ate n'omukwasa maama w'omuto eyali mukyalawo by then, mukyalawo n'amukuba emigga emizibu, omwana afuka ku buliri, mukyalawo n'abonyaabonya omwana ate nga mwakkanya. Ebyo byaliwo era si byegaana. Naye gwe mubuuze ndi omukyala nkyali naye, gwe ojjewako osangayo omuntu. So era yali badde
abantu balina ebintu baba mikalu yali badde ampa na credit kubanga era oli bwe yalema okwatagana n'omwana wange naye wekyakoma awo wekyakoma ku mwana gwotabuka nze nagamba Faluku nze mbeera nkugamba nze ebintu byenjagala biri bisatu njagala abaana bange njagala omuziki ate njagala omupiira ebyo ebintu tosobola binzijako era abo abakazi ababiri maama waffe n'oli bayingirira ekimu ku ebyo maama waffe ye tayagala muziki twali tulina okwawukana oba nze ndi musical nze njagala music tosobola kumunjabulako otyo oli naye ayingira mu baana tosobola kukuguza kunnemesa mwana wange gwonsanze naye era naye ne tukita okitegeera so nembeera n'omwana wange tekati gwe njagala mbu ate oleete biri muganda nze ate mwe najjayo ebibyo saagala bijja saa kukyalisa so kitegeeza Faye tomulina mu bukyamu Faye simulina mu bukyamu n'akamu ate Faye ayina empisa nze nagambye wano mu bwana obuyimba bwonna teri kaana kasinga mwana oyo mpisa tekaliyo kati empisa bw'aba ziraga mmwe abantu kati ate olwo maama wo kitegeera Faluku omanyi lwaki nzize ne taabu eno eno taabu gye yalinga asomerako kaleeriya gye yamuwa njagala nkulage kuno kuliko conversation za maama we naye okuva mu mwaka 2020 bwe bamuwera taabu 2020 conversation za WhatsApp njagala andageyo conversation yemu ng'omwana oyo avuma nga bagamba maama nti oba yeno padi gyayogererako naye kati yino message gye yasembyeyo ng'amugamba maama olabye yamusindikira ng'amugamba abaana bali baganda be balwadde ebintu babibbye biki kwolwo olunaku n'amulaga ebyo byonna nga boogera bulungi kati akaana ne kaŋŋamba nti maama lwaki tavaayo eyo ekisooka asula waye asula zana eyo bayitayo mu nfuufu asula mu nfuufu okay kati omwana ate jjukira asomesa eno oba asomesa saidi zeeno eno nankulabye saidi zeeyo eno nga wabba kuli kati Faye naŋŋamba naye maama lwaki eyo tavaayo mugamba maama wayinza oba talina ki bulungi ssente naŋŋamba afunewo ekintu kyatunda ayongereko ebintu ajja bigula nemugamba maama wo nemmala nkimugamba ekyo ajja kunvuma naawe omanye engeri gyanvumamu oyo anvumba omwana ne bwaba waali ne bweba ki soka olindeko nga tetunagenda awo kuba naye agamba omuvumira mu bantu ng'omwana waawuli ate kati naawe ogamba akuweebuula ng'omwana waali nze nkuwulire kati oyo ye alina okwogera kuba kati abakazi bonna bali ku saidi ye buli muntu ali ku saidi ye fe abasajja gwe kyolina omumanya fe Katonda awo yatumba tolina kyoyogera abantu ne bawulira okitegeera mu nsonda kati omwana n'amugamba maama tunda yiino message ginsomere yiino nkubuulire maama tunda eyo firiji n'entebe kati olaba yagisindika ku ssaawa 12:48 kati yali agenda kuddamu wano amugambe nti maama tunda firiji n'entebe osenguka oveeyo mu ddakiika 49 tewayita na ddakiika nga yamuzzeemu dda okitegeera amugamba biki ate kumanya era abantu oyo yali alina oba agendaye ono omwana teyamalayo nti osenguke ye yali akitegedde nti omwana ngamba kusenguka naye mweno voice note eno yakyusa olutambi agamba ki playing abantu bawulire twagala bwino kati sigenda tunda ngenda kusenguka sigenda tunda fridge ngenda senguka wano nveewo era okitegedde yali akitegedde naye kodde omwana yali takimazeeyo nti tunda osenguke ye yali akitegedde naye eno voice note so agimalayo kuba ate wenna agimalayo byayogera awo ebyaddako bambi bibi nnyo ku saidi sijja bimalayo nze Faluku nkubuulire kuba yagamba omwana yamuvoola omwana talina mpisa ati omwana gwe tutaasa wano ddala omwana talina mpisa nze nkubuulira oyo omukazi simuyinaako bad mind sigenda playing note eno gimalayo nze ngikomyezzaawo okumulaga nti muwa respect ye ng'omuntu nga maama w'omwana yali ategedde nti omwana mazumu ali mu mugamba nti tunda oveeyo naye awo ebyo ebyaddako awo bibi ate ng'abigamba na mwana we ebiddako mu voice note eyo singa ngikwata n'engimalayo saagala abantu bawulira ate bamukyawe nnyo to the extent abenga atazaala mwana tumulekeremu ak'obuzadde
tukikomyawo. So ekyo kyagamba nti omwana yamuddamu. Zino zonna zizo ku conversation enkadde bazze bakola batya. Zizo babeera I love you so much. Biibyo babeera mu kuseka kusanyuka beewereza obufaananyi okitegeera. Waliwo incident wonna nkugambye teriiwo ye bw'aba amanyi nti weeri agiwa abantu. Kuba olina okujja okundabako ojja kujja bwe bate bwe boogera era wembeera muholidde ng'ojja ondabako wiiki namba tugimalawo kuba nange mba muholidde oba wiiki emu wiiki bbiri nga lumala oddayo. I will, but I have to be patient. Webeera si nnungi simanyi nakubyeyo ekiro namulesa akabandi nakubyeyo ekiro yabivuddeko dda olabye Bobi Wine ne U7 TikTok kyetatukole. Fei tasobola kuba Fei ayagala nnyo maama tasobola kuddamu maama we. Fei wabaawo abantu bali ekitiibwa ate olwo maama we ekyo kifu. Kati entandikwa ya bino ebintu etandika bweti. Awo wetwagala kati. Pauko ojjukira interview gye watukolera nga batugoba mu nju. Emakinde. Interview eyo yatuyimba ekyamazima ddala bali batugoba. Era netuyamba. Naye mu bantu abajja otuyamba mwajjiramu omukyala ali London eyo. Simanyi oba kyetaagisa okwogera erinnya lye naye ndowooza ko bakandireke. Oba oli safe nakyo. Andireke yayinza okuba tayagala. Tubireke. Mukyala oyo n'aŋŋamba ndi Mr. Nyanzi yeggwe ddala taata w'oyo omwana ne mugamba ye. N'aŋŋamba abantu banzibye nakafuna abantu nga basatu baŋŋamba ye bataata b'oyo omwana. N'aŋŋamba naye siina bukakafu kati sikyalina bukakafu. N'aŋŋamba njagala nkube nga n'oyo omwana waali nkakase. N'akuba essimu ng'omwana waali n'agamba Katonda yeebale. Omwana y'oyo era yeggwe taata n'omwana. N'aŋŋamba oyo omwana bw'abanga alina ekintu kyayagala kyonna munkubire yakibawo. Jjukira ebiseera bya lockdown awo ng'eyakabi. Mbijjukira. Mukazi n'atukolera byonna bye yatukolera n'atuwa ebyokulya kuba ekyali kisinga otusumbuwa byakulya kuba yere nti olwedde abantu baali batuyambye nga tuvuddeyo tuzze n'ekisaaso. N'atugulira ebyokulya naye ng'abigulira mwana sinze. Naye abantu kye balina okumanya nti Fei si muntu mukulu nti ali mu nju bw'omu bw'ati. Toyina kyogenda wa Fei nga toyikiyisiza mu nze. Kitegeera. Toyina ngeri gy'ogenda yambamu Fei nga toyise mu nze kuba oli omwana ye abeera mukuza. Twandi muyimbi naye n'ebyokuyimba just talent emulimu naye ye singa yagala kuzannya kulaba biki kitegeera. So omukazi n'atuyamba. Kati omukazi bwe yatuyamba n'ambuuza olunaku lumu n'aŋŋamba naye taata Fei oyo omwana oyo talina maama we. Maama we nga simuwulirako. Mugamba maama we oyo omwana gy'ali. N'aŋŋamba lwaki tabayambako. Ne mugamba tali bulungi. Mugamba tali bulungi. Ne mugamba olaba naffe tetuli bulungi. Naye ate kale ffe tumusingako waaki. Kiba kitegeeza nti ate ye ali bubi osingako. N'agamba bambi. N'agamba ofaayo singa ompa ennamba ye. Ne mugamba sirina buzibu. Ne nkwata ennamba ne ngimuwa omukyala. Omukyala ekyaddako baayogera ne maama Fei. Boogera n'amubulira ebizibu bye biki. N'aŋŋamba maama wa Superstar talina kubonaabona bw'atyo. Naye tumukwateko. Naye ngenda funa engeri gye mmuyambamu. Ne ŋŋamba era awo kiba kikoze bulungi. Nakitegeera. Kuba yambuuza abeerawa. Ebyo byagamba mbu nno namugamba ng'akola nga maid wa uncle. Namugamba maama Fei abeera wa uncle we. Era yayamba abaana ba uncle we. Ku kijegere. Baye ku kijegere nabweru manyi nabweru. Abeera wa uncle we yalabirira abaana ba uncle we. Kuba ye tayinawo kati n'aligamye nti Nalu yapangisa eri nti asula eri. Omugamba mukozi. Mukozi wa kojjaawe. Samugamba ndi mukozi wanda mugamba abeera wa uncle we yayamba abantu be wa uncle we. Okitegeera. So ebyo byogamba mbu mukozi bajjasi babikyusa bukyusa omuntu asobola okuvumisa eri abantu. Mukazi teyali mubi ng'agenda. Naye kimanye oyo omukazi era mwakwataganako naye ku nsonga za maama Fei. Ne boogera oyo omukazi kye yasooka okukola asooka n'akwata n'amuwa ssente oba emitwalo gyali 3. N'amugamba maama Fei sooka weenaazeeko ennaku. N'asooka nze mmanyi omukazi yaŋŋamba amuwa ssente weenaazaako ennaku. N'amugamba maama Fei njagala nkusitule levo kujja ewooli kutegeko Samuel.
naye nga ensonga lwaki nkukolera ekyo njagala o participatingeko mu bintu by'oyo omwana oyo omukazi yamugamba kigenda kuba kibi nnyo oyo omwana bw'alikula n'abeera successful nga mu byanyumya byonna bimufudde successful toliiyo ng'ayogera taata buli ddakiika ng'agamba taata nkoledde kino taata njigiriza okuyimba taata nga maama taliimu n'amugamba kijja kuba tekirabika bulungi wabula njagala nkuyambe naawe ng'omwana buli bwanyumya naawe akuteekamu ki kuba ye omwana tajja kumanya nti wayambibwa buyambibwa ajja kumanya maama yazze n'anyamba kitegeera omukazi kyeyasooka okukola ng'amaze omuwa ssente n'amugulira smartphone empya si gwe yagimutwalira naliwonze yagitwala n'amugulira smartphone empya n'amugamba njagala kati twogere baali talina wayogerera naye bwe yamala omuwa smartphone n'amugamba kati omanyi kyoba okola njagala kujjawo wa anko waawo obeere ewuwo naawe n'amupangisiza enju daaboluumu emyezi egi mu bbanga nno lya wiiki buwiiki tuli mu lockdown n'amupangisiza enju myezi 4 n'amugamba obadde oyina ebintu nti ebintu sibiina byonna sibadde sirina kyenina nakimu era nina kitanda kyokka agamba atofaayo n'asooka mu nju n'asooka n'amugulira TV mpya teyakoma okwo n'amugulira sofa set mpya teyakoma okwo n'amugulira sideboard mpya teyakoma okwo n'amugulira firiji mpya n'amugamba mama wa supasa tasobola fumbisa manda n'amugulira gaasi mpya okiwulira naye ng'ebyo ebintu babimuwa ku lwani ku lwa Felista okitege si kulwe nga ye kuba ye tebamukerangako kumunoonya nti kyogamba nti Felista wagende wa mama we wabirenga nawo wafaanagananga kati omukazi kye yali asinga okwagala nti fe yajje munyumirweko nenga ekisinga oyo omukazi yali ayagala oyo kubaako kyasobola okuyamba ku mwana bwe yamala okuteeka ebintu byonna mu nju n'amugamba kati maama fe njagala kukolereyo business okitegeera bannaye muwulirize nze ndaba abantu nga banvuma ebiki muganda nze nga ndidde bivumo naddala wano ku peegiyo n'amala obimukolera byonna n'amugamba ati njagala kukolera business naye nga eyo business njikukolera njagala kulaba nti oyamba ku mwana oli kuba oli mwanawo nga ye oyo omukazi kyagamba nti kijja kuba kibi omwana okunyumya success nga toliimu nga buli kadakika ayogera taata nga mumanyi abakazi bebagala bakazi banne tebimukwatako yajja kwogera kyamaanyi tegeera abamukolera business nga bagimukolera abamugamba ti kati koledde business n'amubuuza ekola nti yekola kati njagala buli wiiki osindikire enyanza omutwalo oguwa feeyi buli wiiki mutwalo ogwo ogujja mu business eyo business kiregeza yali ya mwana teyali ya mwana yali ye ng'omuntu wabula nze ngambye nti yali kuvaamu something ekiyamba ku mwana n'asooka n'asindika wiiki esooka omutwalo wiiki eyokubiri omutwalo awo ebyakoma yasindika emeka emirundi ebiri wiiki esooka baba mugamba buli wiiki oba mande gwefunayo olunaku mu wiiki oba sande nti buli lwasande njawuwangayo west kubanga naye omuzadde kimukakatako ocontributing eri omwana si kyekyo kyennyini omukazi kyeyali ayagala tugende maaso wiiki ezi 2 awo ekyakoma naye nze nnyanze nga bondaba nagamba oyo omukyala sigenda kera lunaku luno lumu kusaba mama feeyi sente nti bakukolera bino oleeta sente no nagamba ye bw'abanga alina sense of understanding ajja kuwangayo sente era nze saamusaba ku sente era naye akimmanyi nze sikerangako mugamba nti tuwe sente ze bagamba never era feeyi twabeeranga awo ng'ennaku zituluma gamba maama tuwe sente ne mugamba nze taatawo ndaba sisobola keera kusaba maama wo sente yadde n'ekikumi kuba muntu mukulu alina otegeera ate nga ffe bitufaako abimanyanga okitegeera abitegeera munnaayo
Kazi nagaana bwatyo. So omukazi nagambuuza babawadde babawadde kino omusaba omukazi sente genda omusabe sente zo genda omusabe sente z'omwana mukazi wa nze nedda nanteka ku pressure nangamba kitegeeza naawe mwekobana n'omukazi neŋŋamba nze nkubulira oli omukazi nze mumanyi ye bw'abanga ddala ategeera aweeyo nze so amuteeka ku pressure awe sente. So munjogere nnyangu bizinesi neesaanawo oba bizinesi sijja kulimba nze simanyi nze ebyeyo sibimanyi nze kyemmanyi kwata mwana ne mutwala ate ne mujjayo se ekyo kyagamba mbu sitwala mwana oyo mwana mumutwalira nga tetunagenda wamukubirako mubuuza omutwalo gw'omwana what happened saakunze gambye nga ani alina obwo obudde sisobola nze nkubulire nze ndi mwavu eyemanyi buladi wange sisobola kikola ekyo sisobola nze akola business eyagimukolera gyali era ye yalinga amuteeka ku place asobola omwebuuliza ate nze n'oyo mukyala namugamba sigenda keera lunaku nalumu kubanja mama fey kubanze simukolerangako business nze anvume mugamba ampala oyo anvuma n'akola bwati okitegeera nze samusaba sente era byafiira awo mbune okutwala omwana okulaba ku maama omugamba tetulina mmotoka ekyo kituufu temugirina naye ateeza uba nti bweba giba emitwalo ebiri era bw'otuuka ogimugamba leeta emitwalo gyange ebiri kati nnyonnyola waawo kaakati ebiseera bya lockdown ebyo baye tulina sente naye nga ye akola jjukira omukazi amukolera bizinesi ng'akola ngamba leeta omwana mugamba oba oyagala ndeeta omwana ati sinaye contributinga ku transport omwana muleetenga okitegeera nze ndi wano nkwataganye na music nkwataganye na life ya mwana omwana ali mu kusoma uba weba esaba emitwalo ena leetako ebiri nange ndeeteko ebiri ekyo yakikola omulundi ogwo teaddayo kikola era nze nkwata omwana wange ne mutwala nenkwata omwana ne mujjayo omwana alaba ku maama bannange Faluku njagala ove wano ogendeyo mu nfuufu obuuze abantu baayo batebalaba mwana oyo mwana agenda waliwo yagenda n'amala wiiki nnamba ng'ali eyo okitegeera agenda n'amalayo ennaku 2 naku 3 omwana amulaba ate nga ng'oggyeko n'ekyo bannange ani abagamba nti omusajja eva yalina otwalira omukazi omwana ye omukazi asobola kujja n'alaba mwana ye omukazi asobola kujja waka n'alabawo mwana ekyo bakiwandiikawo nti nze nyina okukwa ate no ku mateeka leeta omwana kyakakulaba mwana wange biki n'otwala ayagala olaba omwana ndowooza yabeera mu bwetaavu yajja n'apiikinga Faluku oyo omukazi ng'akyalina omwana oyo ng'akyali bebi nga tumaze okwawukana buli wiiki nagenda nga nendaba omwana oyo nga nyina kyemmutwalidde oba nemmugjayo nemmutwala out kuba oli taata every week buli wiiki gy'omanyi buli lwa Sunday nakikolanga buli lwa Sunday nga programu yange yagenda kulaba mwana oyo mutwalirayo something oba mmugjayo nemmutwalako out ate nemmuzaayo every week era ne evidence zonna nziyina simanyi Katonda lwaki yannyamba ebiseera ebyo nemukwatanga bu video clip nemutereka nemukuba ebifaananyi nga mujje wama buli wiiki ebweti tugende ku 20%. Kati we neebuuliza nze omusajja olaba nasobola okukola ekyo naye oyo taakwatangako olunaku nalumu nti ngenze raba mwana wange gyali takikola eyo yakajja ennaku 2 okulaba omwana oyo olunaku olwasooka yali pressure ya anti-Mildred ansonyiwa okumwogera kimpiseeko buyisi anti-Mildred yamugamba naye gwe mukazi gwe tosaagenda nolaba mwana wo gyali anti-Mildred n'akwata transport n'amuwa n'amugulira n'amugamba kwata oguleyo n'ebyokulya bwe bityo batwalire olunaku olusooka okujja olaba omwana ekisaasi olunaku olwokubiri yajja okulaba omwana olunaku lwa keeka olujjukira bwe baleeta surprise cake lero olunaku era yali transport wa Mildred kiki omwana yamukoowa ati kiyo kyenkubuuza lwaki oddaano n'opuliidinga n'okaaba n'olaga nti omwana bannange nze Faluku njagala mbulira abakazi naddala abakazi abanvumira kuno maama ye maama nga n'ebikola ku ebiri si maama ye maama nga gw'oli eri otudde butuuzi tetuganye wazaala omwana si gamba nti maama ye maama kirage show it jangu olaba omwana wo jangu oyogereko naye abadde nga abeera awo owa wogambye
enabweru okuva enabweru okudde ekisasa oza sente mmeka teyakwatako yadde na lunaku nti ngenzera abakaana kange ebyaddala wabula okuŋŋamba ndeetera omwana nze mirundi gye nagenda awo ebwayise ne anko we naye anjulira oba omwana oyo mbadde nga simutwala njala ove wano ogende obuuze anko oyo mugambe wamma Nyanza abadde aleeta omwana wano nkwata omwana oyo ne mmuteeka mu Uber ne mmutwala n'amulaba n'abeerayo ne pangisa Uber era ne mmujjayo nga simusabye yadde so kuba waali kumpi naye ye nga maama gwe bagamba nti maama nze ndaba maama takwatangako lunaku nalumu n'agamba nti ngenzera bakaana kange takikola talina kintu kye yali awadde mwana nti Faye nkuwaddeyo kino kuguliddeyo kano maama ye maama ndabaawo maama ye maama nga nebikola kwebiri okitegeera talina kintu kye yali amuwadde nti kikino oba kale oyo omukyala si teacher si bwagamba nti musomesa kati bwe tudda ku layini y'okusoma eyo yo talimanya mwana we bw'asoma tanti boogera njagala omukubira essimu omubuuze Faye subject gy'asinga okukola n'esinga omulema njagala okikole ng'ekigezo omukubira akubuulire subject esinga olema Faye oba ate nga ye teacher oba gy'asinga okukola tamanyi bifa ku mwana njagala omukubira omubuuze Faye bakakola mid terms wano njagala omukubira omubuuze Faye yakoze atya mid terms ezo ate nga anyumya n'omwana banyumya nze empozi zaabwe nziraba kuba kinkakatako kitegeera nyina okumanya oyo omwana biki byanyumya n'abantu abo kuba alina abantu banyumya nabo bali basatu ye maama we n'abantu abalala babiri mbalondamu nyina okuwulira bye banyumya sagala mwana bamunyumiza ebisitole bya kiseera ne bagamba ne status zammwe muzimu blocking kuba mmwe status zammwe z'abantu bakulu asigale nga munyumya naye gwe mubuuze nti Faye yakoze atya mid terms ezo mubuuze Faye ku side y'okusoma wali omuguliddeyo yadde ka mathematical set bakekali oba kaluula kale akantu akalayisi maama ye maama abantu bali awo bajanjabaza maama ye bannange maama ye maama ngafaayo waliwo nze ebintu byesagala kuddaawo kuswaza mukazi oyo okitegeera njagala tugende ku 20% kuba agamba bw'abeera ku Instagram alaba mukuba ebivulo mudde eno ne mukuba amasomero ku ssomero boda to boda naye 20% engabana ku mwana eri etya kati ekyo sokotemeteme ekyo bannange Faye talina sente ze yali akoze ziri awo kati okumanya abantu bayina mululu abantu bayina omululu ate abantu tebayina buswa abantu tebayina nsonyi Faye bukyanga abaawo sente ze yakakola bwe ntandiko ziteka ku kacyeta bweziti tezenkana sente ze bataddemu oyo omukazi ku lwa Faye tezisobola de natuuka mu kwota yaazo anti million sente ze yateeka mu maama Faye ate n'ebintu si bya myaka gubimanyi wotandikidde okola wayisewo yadde n'omwaka gwaweze kale wekiba nyina okugenda kuwera just biri recent one ne sente Faye ze yakakola tezituuka na mu kwota zezo sente omukazi yamuteekamu ne kati bw'olaba nti kati ate agamba nti 20% eriwa banna sente ziriwa ze tukola mumukuba boda to boda wa oyo tamanyi showbiz nze oyina otteeka ku Instagram ebifaananyi ne tasobola nakumanya nti ezo video nkadde tasobola nakumutegeera nti kati ate ezo ebifaananyi bikadde Instagram y'omuyimbi kuba kati Facebook baagitutwalako dda yo twagivaako twadda ku Insta omanya akawunti zaffe baazibba zonna okitegeera era oyo ye yaleetera n'akawunti zaffe ozibba oyo maama wa Faye ati annaye ebyo bintu biwanvu oyo omwana nali nyino wajjawo embeera ng'omwana nyino mutwala mu bamanagers okimanya eri gye twasooka mu bali abeeri mugundi ne bibalema kale kambyogere oyo bwe yamala okwatagana n'omukazi ayamba Faye ate nze yatandika kunnyonoona oyo yalinga nkuba oyo yanzijako omwana wange lwampaka yamubba bubbi oyo abeera mu bakazi sente z'omuwa zonna zonna azaagalamu bakazi nga yakubaga amagi mukazi n'agamba bulijjo oli bw'otyo bannaye nga nayonoona sente zange ngamba wa biki omukazi n'alekerawo kyokka nno nga tulimu eyo lockdown awo we yafuukira eryakabi kazi
n'atandika kuyamba ye ffe n'atuta naye nga yeerabidde nti oyo omukazi yajja lwa mwana oyo. Nange natunulira ng'omugezi omukazi oyo yali atuyamba nga nze nkutte music naye nga baba batugulira ebyokulya biki nze kati kankwatira yini ya music era ffe ye mwana yabeerako muloko ddala talina luyimba naye nga kwali kyo Faluku naawe okimanyi bulungi. kati we nalaba nga supply ebudeo ne nga kati omwana ono ogwa naye isika munoonyenze management nenfuna baali simanyi baani nga bafere buferi tetwesoze black market bwe twagenda mu black market mbune contracts teyaliiko mwasayininga ebintu teyalaba waafunira anti kati lwanki golo either buli kaddakiika olowooza waakufunira bannaye lwanki olwo omwana tannatuuka kukola ssente za kuddawo kujubanira nti ssente okitegeera omwana mutute mu black market naye era tetulina kirungi kye twafunyeeyo tebalina kye bakola akaunti z'omwana gye bazibbidde Facebook, Instagram, YouTube zonna zigenze nwanyerwanyeko Facebook gundi YouTube njiziza Facebook eganye yaliko bafollowa abangi mitwala 3 omwezi Instagram ishu so era kulubanga ye okitegeera lwanki nze yali annimirira eringa nkonjerewo omukazi nga tomanyi omukazi ayamba mwana we ye kimulemo tegeera nti we bayamba omwana nti yalowooza nti feyi mukazi mukulu ali awo bayina ye waye bayina kuwanze kubanze nzagerera omwana ne mugamba tugule kino. Ati Nyanzi osobola tuyambako abalaba ebintu bino obatemeremu expenses z'omwana zibeera zitya kuba ye mama ayinza okuba takola ki tamanyi expenses ziri ku mwana otemetememu katono kati kansoke nkubuli oyo omwana omulaba twave makindi ne tudde eno ensonga twali twagala kuliraana ssomero kubanga wano okuva wano tuka ku ssomero nusu 10 mu taxi n'okuvaayo wowa tulina linnya boda kuba taxi zibijja zijjudde nzibu okufuna naye omwana ate bwe yagenda mu candidate class ne kikyuka abaana batuuka ku ssomero saa 11 bajjira mu mamotoka gwe bwona linnya taxi ogenda tuuka 12 oba emu so omwana nange nyina omulinnyisa boda buli lunaku kumutwala n'omuzi buli lunaku nkozesa omutwalo gumu mu 10 biri mu transport yekka buli lunaku nga zivaawa mu music gwe domboza gye ziva nze njiya nze siri musiru njiya ate ne anti Mildred atuyamba anti Mildred oyo omukyala atuyambye nnyo oli bwe yamala okunkyayisa naye era omukazi oyo yafuna obwandasane n'agamba no n'agamba nedda tekisoboka oli abadde atya n'omwana tegwe n'ogamba nti akola bwati ne bwati kazi nadda n'atuyamba era eyo transport oluusi angamba Nyanzi ngenda kuwa sente za transport gwoyi okola ebirala so omwana alina transport deire alina okulya kati ebyo ebivulu byagamba tuyinza ofunayo akavulu nga kamu olina omugulira engoye olina omugulira ki togenda mutwala olina omutwala mu saluuni senze envirize za sente kati ate onzijukiza n'oku kati oyo yali akutteko sente n'agamba mwana we bamukola enviri takikola oyo bannaye mwagala twogere ekyo kati waliwo ekizibu semazibu mama ffe yayinza oba talina nnyo buzibu naye ate nga naye abulina waliwo omukazi waliwo ekikazi ntereeza mukyala kale waliwo omukyala Faluku mwana waliwo obusungu ebukwata waliwo omukyala ali eyo Masaka mu Nnyendo bamuyita Falida mukyala oyo yaŋŋambye muganda wa mama ffe naye nze baganda ba mama ffe bonna balamu bange bonna mbamanyi omu ku omu oyo omukyala simumanyi mukyala yagize mu inbox yange nanvuma nangamba gwe oli musiru gwobeera otya n'oyo omwana oyo omwana alina kubeera na maama we tolina kubeera n'oyo omwana era Nalu wanaagenda mu mateeka agenda kusinga ate Nalu nja musapootinga bakuggyeko oyo omwana nenzijukira omusajja yayimba oluyimba bamuyita Jose Chameleone baaliwa abakuba endere Faluku abo bafalida baaliwa nkugambye mbadde n'oyo omwana kuvanga ali mu P1 mpaka kati ali mu P7 si kuwuliranga ku simu y'oyo omukazi nga nkubira nti owaye omwana afaali atya nze Falida omwana afo yali atya asomye P1 P2 mpaka P7 avuddeyo kati simumanyi simulabanga ko sitankubiranga na ku simu nti yenze guuni omwana afaali atya kati essaawa eno ali concerned nti siina beera n'oyo omwana
kubanga ayina obeera ne maama we tamanyi na nsonga lwanki oyo omwana yava ku maama we lwanki yamugibwako. So oyo omukyala yagenda n'amugamba Mama Faye oli musiru oyo omwana alina kubeera naawe alina kubeera naawe ezo sente gwalina okuba nga azifuna mbuze tukola gwalina obeera nga azifuna obeera otya nga toyina mwana wo oli musiru genda mu mawulire bajja kuwa omwana genda ogambe nti omwana takuwulira abantu bajja kuwulira era kituufu kyeyayogedde kuba abantu bamuwuliriza. Kyenjagala tugendeko maama w'omwana yeekwasa nti omwana talina akawunti kubanze kyemmanyi nti omwana bw'abeera mu mayina ne waba akola akawumbi akasente abazadde kibakakatako mmwe okumulabirira nga mujjamu ssente zammwe seezize zaakola kyentegeera kuba abeera mu mayina era ajja kukula atuuke eyo yekyawe nga teyalaba sevingi we ng'ate agamba nali nkola najja nkola kuva ku myaka musanvu nga nkola omwana yekola ekintu agambe nakola nga nkyali muto sente zange zirikwa kati maama agamba omwana talina akawunti what happened kituufu byayogera kituufu yayogera Faye tannafuna akawunti naye nga akawunti olowooza yeetaagisa ki akawunti njakkira wano ngende njiggulewo naye kati kankubuuze Faluku akawunti tuteekeko mayinja tuteekeko bisuubi tuteekeko ki kuba tewali sente mmeka Faye zaakola twakava mu lockdown wano twakava mu lockdown n'omwaka tegunnawera tewali sente bannaye mwagala ntikeko bikoola akawunti ze olaba nze nakiwulidde abantu abo nga bakibuukidde ngenda ku Mande kola akawunti njikuwe bo bateekeko gituwe bamuteereko bamuteereko bannaye kati nze nteekeko ki kuba twakava mu lockdown ebadde ya myaka ekyo nteekeko okitegeera Faye we twagendera mu lockdown era yali tanatukankubuuze Faye omuyita palaso tibagenda muyita wano nawali bamuwe sente mmeka oba omuyita edikenzo oba omuyita ani saawa eno tukyayimbira ne shares obwerere kubanga Faye akyali upcoming artist tannaba kubeera established bulungi waliwo shows ze bajja tuyita ng'eyo yo olaba yamba ffe nemugenda tugikola kubanga omuntu anakuwa sente amala kulaba ng'olinawo okubye nagamba akaana akakuba era y'ensonga lwaki nkwatakwata obuntu ne mbuteekayo abantu babulabe nti omwana amanyi performing okitegeera kati gwogamba otya nti bannaye akawunti njajja eggulawo naye ate ni ssaawa Faye tannatuuka kati ate kwe yagenze mu candidate class sente nze nsuubira zikola next year bwe tunaba tuba Faye wanawa akola naye kati tetugenda kuta nnyimba ekyamazima sisobola taluyimba abasajja ba black market nabannyonnyola tutemangu ennyimba netunagira basajja abaagaana so nange kati teri kuta nnyimba kubasagala tuteruyimba lucyankalanye mwana agenda performing ebubi nti sente Faye zaakola ate ze mulyako kati ate ye takwatako kati ate mu butakwatako kati asuubira nti gwozirya wekka kati wagambira mpa 20% kyekyo kyenkugamba ziriwa zetukola sente ziriwa zetukola okujjako okubeera n'omululu n'obutamatira gwe bakolera business nga gwe walemu okuwayo yadde akasente akamu bwe kati tetulina sente bannaye zetukula ziryawo tetulina sente zetukola zirya era sente bwe zinaakolebwa ajja ziraba naye agambe sente ezijja ekigendererwa nga tumalirize ekigendererwa kya maama ono kyakutta mwana oba laavu ya ekigendererwa kya maama oyo ate si kigendererwa kye ye ng'omu wabula oyo omukazi gwe nkugambye oyo Farida oyinza okusooka yasooka nankubira essimu ddako ng'omwezi oba myezi ng'ebiri yasooka nandooza yakubira maama we nagamba njagala Faye ajja ayimbira omwana wange birthday nalo namugamba hawe nagamba taata we nenzola okuba yali tamumanyi tandabangako yankubira neyerimba mwaliwo senga waffe senga wa Nalo abeereyo Masaka mukazi wa kitiibwa nangamba nze senga wammwe oweno mu nnyendo oba okyajjukira mwajjayo kedda ne Nalo nga Faye akyali nemugamba senga nkujjukidde gyebaleko mutabani biki mbadde nyinawo ka birthday k'omwana mbadde njagala Faye ajja akayimbeko nemugamba nangamba sente meka nemugamba senga mwe tujja bayimbira bwereere wabula muntu we transport atuleete mu nnyendo nangamba sente meka nemugamba emmotoka eyinza otukyajinga emitwalo nga 25 kuba emmotoka erina otuleeta netulinda netuzza nangamba bane mayi mugenda linnya taxi
ne mugamba senga omwana simulinnya taxi nga agenda kuyimba nyize kye fei simulinyesa taxi nga agenda kuyimba siso amulinyisa era naye akimanyi bwe nga waliwo abantu wetugenda okuyimba motoka waliwo kyali wafa atutwala nangamba kale so oba kyamunyiiza oba kubanze bad mind gyaleeta mu inbox yange eraga nti omuntu alina obusungu bungi angamba inaalunja musupportinga bwe banakutwala mu gundi mu nsonga z'amateeka alina okusingirayo biki nalowooza nti ensonga z'amateeka ndowooza machines nazo basobola okumanya nti ekigendererwa kya maama kiki ekigendererwa kya maama kyeyakoze mu butamanya kusuula mwana oyo ayagala musuula kumusuula kuba tosobola very gwe maama kale abantu abalala basobola okwogera Felista talina mpisa bangi babyogera naye maama noga nti omwana wange talina mpisa nze yali kubyenze naye ate okubiremu omwana kati boga nti omwana talina mpisa then kati 20% olowooza naavaawo nga ate omwana omaze omukyayisa abantu ate gwogamba nti companies ezayituwadde endorsements oli mu zone ate ogamba njagala 20%. Njagala terira nkuwulidde tumaze ebbanga ddene nga twayawukana era mwere ebbanga lye tumaze azaaliddemu abaana nange ne nzaaliramu abaana ayina omusajja we kyogamba oyo omwana yamuzaala ku kiiti gwalina talina bbaawe tini kati ate ogamba otya nti yateraavu ebyalaavu byakoma ugambye oli bamuteekamu omuliro omwana mujjeyo baagala fe yagwe oyo Farida ayagala omwana agwe baagala bwagazi mwana agwe ate naye mama fe takiraba nti bano banteekamu ate sikale yayogedde ekinayoga nti omwana talina mpisa so kyekyo kyenkugamba bannaaye abantu mwaliwa ng'oyo omwana tutoba naye mwaliwa nga batugoba mu nju nga batufuumuula eri emakindi baali luddawa yankuberako kasimu Faluuku mbadde ku kitanda okumala omwaka mulamba oyo omukazi tankubira dadi taata Fei bannaye ng'olabye n'obulwadde oyo Farida oyo ajja kati nga anvuma asinikira mbako amanyi okitegeera tosobola kujja n'onvuma bw'otyo mu biki ate bawabya omukazi akuba omwana we kati gwe 20% onaagijjawa nga ate omaze okukyayisa omwana buli wamu gambye genda ku post gye nakoze jjo olaba abantu kye bakola omwana ku Instagram genda ku Instagram ku gundi eriko Felista music olabe nataddeyo ekifaananyi abantu ne batandika ovuma tolina mpisa nali nkwagala sikyakwagala biki nange ekituufu kirala abantu baagala kyabakazi mwagala ki Faluuku tumaliriza nsembyayo ekintu kino abakazi omanye ebintu by'obutalabirira abaana bitafa ku baana kale biri nnyo mufa abatikomoni mbasajja naye kye muba mumanya ne mu bakazi mulimu eyo percentage entono erirekles ku baana baabwe jeri gojagamba nti mama ye mama waliyako ka percentage akatono abataagala kumanya ate ne mu basajja betugamba nti tebaagala kumanya ku baana era wali eyo percentage entono eri strict ku baana baabwe je bali abasajja abali strict ku baana baabwe era waliyo n'abakazi abataagala kumanya abasuula abaana so omuntu wajjano n'akaaba kati yakonye ku kya DNA neŋŋamba kati ate ne DNA muzirese kituufu ekigenda mu manyi bw'oba olina ekintu ky'oyagala owaayiriza sometimes onoonya nekyoyogera nekikubula n'omala yange oyogedde ebyekisiru wali olabeeyo maama asaba DNA wali olabeeyo maama ng'asaba DNA tibannaayo n'omwana wange oba waliyo omukazi akayanira Fei kuba singa waddeyo omukazi n'agamba nti nze maama wa Fei awo twalibadde tugamba DNA naye ate ggwe maama tewali muntu akayanira mwana ate n'ogamba nti batuwe DNA imagine ebyo byonna byonna kubulwa kyoyogera mu bantu n'omaliza nga toyogedde n'ekikuba omwana kuba bw'ogamba ebya DNA enolanga tebijja kukola n'ogamba omwana atampulira anti ye kimusabisa DNA yeebuuza n'omwana ddala wange ono nenze ndwawo okulaba bamaama abasabadde nkugambye bw'onoonya ekintu ky'oyogera ng'olaba tekijja kukola omaliriza oyo noonye yayogedde ebya DNA n'alaba nga bifu ate n'ayonoona n'agamba omwana atampulira omwana atambuuza bannaye serious bannaye bannaye bafaani sokoleke bafaani ba gospel live
bane munvumya ekimala munvumya ekimala kasi ovuddeyo n'otegeeza ensi ekituufu kati ebya DNA gwe toli mwetegefu bigendamu mule tata tutuleme kuonoona conversation eno bannaye Farouk sagala atoyo no lechano oyo omuntu ajja kujja asange nga tuli mu kwogera gaye bano boogera bicha atambula agende nga yazaala omwana ate nagamba tugende ku DNA basi tegeera kigenda mu maaso kitegeera sina wanjiddamu kanize nkiddemu ekyo nze nkikyogere nti ekyo bannaye bannange omwana ogamba bamuzaala ate nogamba yagala DNA teri gamya wano teri mwana asinga feyi mpisa feyi bw'abalaga abantu bebbali empisa kati ate olwo maama we nkugambye oyo omwana yakaabye kubanga ebyo byonna bimessage yabisindikidde mwana kuba kimanyi WhatsApp ya mwana n'akaaba nagaa kale maama kati ayogera atya bw'ati maama bannaye nali mukoze eki maama yabeebuuzizaako nga anajja mu mawulire yakubiddeko nagamba nze ngenze kimala muganda wange yatugambye naye engeri gyatugambyemu muganda wange kuplayingire noti obanjireke playinga omukazi oyo bannaye saagala muswaza kanjireke nga atukola ki nga atulaaliko tukuba mawulire mulekereyo paati 2 bw'anadda ng'oleeta paati 2 ndowooza paati 2 ekyaliyo annaye saagala nakudda mu mawulire nze nkuwulire Farouk nze ebintu sibyagala wabula nalabye nga kisusse TV radio biki ekyasinza okunnuma postinga ku Instagram ne batandika ovuma omwana annange Farouk anyway tweyanza nnyo Nyanzi webale nnyo webale ddala bannange tukkiriza tugaane ne mu bamaama waliyo bamaama abataagala baana ekyo kituufu gye bali kuba temuwulirangako nti yamuzadde n'amukasuka amusula kasasiro abone gye bali naye n'ekirala Nyanzi omwana nze kyendiko omwana Felista ne waba akola akawumbi ka Uganda oba ka paundi ezo sente ziba za mwana era kibakakatako nga mmwe abazadde okukwata mu nsawo eyammwe siza Felista okulabirira omwana ebyo bye mugamba bampe 20% simanyi gotwale 80% nedda omwana osi alina osasula rent omwana osi alina okwerabirira mwe abalina omulabirira nze feeyi siryawo nti njagala mufunako neva nze singa nali njagala funako oyo omwana singa namutadda ne bampa ssente kuba abantu bangi bazze bangi tata feeyi tukuwayo oyagala ssente mmeka njagala managing oyo omwana ngenda kuwayo miliyoni 10 mumpe naye nze am not all about money kuba nze mmanyi okuyimba si ekikulu okusoma kyekikulu bamanaja bonna goza lwaki bamanaja abasinga bonna mbaganye kubola buli muntu agira mu ango yakola ssente teri ayogera ku bya kusoma teri ayogera ku bya nti awo mwana nyamukyuse so mwana wa tujja kola bino kola buli muntu ayagala mukamula mu ssente nze muganda nze ekya ssente si kyentunudde nze ebintu feeyi byasobola okukola nze potential ya feeyi ngimanyi bingi ate bigenda omufunisa ssente mu maaso so omwana ekyempisa kitereeze omwana alina empisa omwana gambye wano tewali mwana asinga feeyi taliyo wano mwana asinga feeyi mpisa alright tuyanza nnyo tweyanzege bwetto bwetubadde feeyi Felista nja munoonyako tugende nga twogerako naye naye nze mumanyi bambi kakyalako kalina empisa sikawayiriza kuba nze mbeera nnyo nako kalina empisa naye neewuunyiza okuwulira nga maama yayogera ate nesaagala kusanyalaza bigambo bya maama kuba ye kamuzaala nze mulabye bukulu kati kamuzaala bw'aba yabyogedde kamuzaala naye omulala omusajja naye n'agamba kati tuba twetaaga kunoonya kuki ku mwana ye n'annyonnyola ekituufu ekyabaddewo naye nga bwe bito bwe biri bannanga abazadde mwetereeze abazadde waliyo abazadde abaagala obuukira etambula okitegeera gwe n'olaba omusajja afase n'afata essaawa zino conversation tata gyagamba gye wandireese omwana secondary agenda somerawa tunoonye school fees za secondary ndowooza kyeyandireese tamanyi nti ne basala eweddeko twetagayo basala endala golowooza feeyi tasanyuke nga oba lupale ya foundation emwongedde basi nga bakoze bulungi ali mu 20% kati ani anaagimuwa ebya 20% bireke ani agenda omwongera basale nga gwomaze omusiiga nti oyo mwana wa mpisa mbi saa zino conversation gye yandireese ya mwana anaasomerawa
oba omwana akola ati omwana anayita ati nze ekyo kintu kyensinga okwagala muyo omukazi njagala nkubira ngambe naye omanyi kamugulireyo obutabo bwe buti oba kamugulireyo baage kibannaye gambye talina kati nekyo kankireke muleke bannaye mwebale nnyo mwebale ddala tukwatagane next time simanyi ali ku ssomero feyi bali mu revision sana okay mwebale nnyo mwebale ddala tukwatagane next time